kiyinza okuwulizika obubi naye ate nga ge mazima. So n'olwekyo kano kabakulu ffekka mpoozinzemu mugyewo abaana. Waliwo ekikolwa ekikolebwa abantu ababiri nga tekyesittaza wabula nga kireeta obwagazi. Oyinza okumbuuza kyeki, oyinza okulowooza byonna obikoze naye mukwano nga tonnaba bikola kuba ffe tukoze bintu. Mukwano nze mbuuza wayo tutteko obudde n'olomansinga ku balo oba n'olomansinga ku mukazi wo n'omukombako ku kapama? Ezo memories tuzeetaaga mu mukwano. Omusajja mulomansinge kuba abeera wo gwamulya, n'olwekyo woba olowooza mukyafu omwenyanyala then si wuwo, mulekera abalala. Mukwano oyinza okugamba ebyo bikola by'abamalaaya. Nedda ddiya, kyova olaba babbako abasajja. Kitegeera musajja mulomansinge akakapama kalimu feelings, kalimu obwagazi bungi. As long as omusajja wuwo mweyonjeze mukolero maaso kanuuneko tekayina buzibu. Okitegeera agenda wulira yawakana nze sawala kikola ojja kikola nga yebalo. Bw'aba si balo nga naawe omulyako bulya. Bireke byaffe abafumbo. Omusajja we yali ayimba n'agamba weefule malaaya eri omuntu wo, ekyo kye yali ategeeza. Muli awo muwooza sima byonna mbikoze mu bufumbo. Ekyo wali okikozeeko? Mbuuza ekyo wali okikozeeko? Neba basenga bakuno mususse nga muli bulala. For sure you are good for nothing. Temukyalina byamagezi bye musomesaako biya bajjula mu mutwe. Mukakasala musomesa ku sekisi simanyisika nnyo, simanya amazzi geeyongere. Musime musajja mukombe okola omukazi mukombe ko wansi mbutuuliro ani gwe muliisa bbi ne muliisa abantu ennagisi bw'oyinza olya bbi n'obaamu amagezi. Okitegeera tonnenga musomese ku bintu ebiri productive. Abasajja beetaaga abakazi abali productive abagattako, so si kulowooza sex every time sex. Gwe bagambye onobeera n'amazzi amangi n'oddukaza obuliri bwange buli kanakulooze ngansanyuka. Abasajja beetaaga smoothness, nonti aga amazzi g'ejjenjeero. Mulekerawo okujaajamya. Temudiibuuda gasiya buloolo. Staffulu.